bituva mu bulamu bw'ensi eno ate omu Allah subhanahu wa ta'ala atulagire okubeera nga tussa mu nkola ebyo bye yatulagira era n'okuleka ebyo byonna bye yagaana. Amannya n'eddoboozi ndi Kasule Omar Makiyu omu ne munnange Omar Sulaiman Kasule tugenda batuusaako programu daawa naye nga tetunnabatuusaako programu daawa aba hiram walidi shaitaani bakutegeeza nti nno ge mafuta gokka okuva ku lusozi Sinai agajjanjaba endwadde z'amajinni zonna ezitudde mu mubiri, omutwe oguluma, ebirooto ebintiisa, okumeketa amannyo, okugwa ensimbu, okulumizibwa omutwe n'endwadde nnyingi nnyo ez'amajinni. Ageetaazo ojja gafuna ku AK Islamic Center Mukwana Arcade bwe bwayise ku bitaala wansi w'omuzikiti gwa Masjidi Afwa oba Erweru ku Nabbutu Pharmacy ku mulyango ogufuluma paaka ne wano ku reception za radio Bilal. Abaagaagadde ojja bafuna ku ssimu zaabwe 070 95 896 oba eza MTN 07 84 68 25 37 tuziddamu 070 95 896 oba eza MTN 0784 68 25 37 ojja gafuna ku mutwalo gumu gokka. Naam, tuyingiddewo kubeera nga tubatuusaako puroguramu yaffe ekwatagana ku byobusika. Beera nga otandika biidhinillahi taala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala nannyini matenda amajjuvu oyakyatukumye ffenna mu mbeera buli omu mwali na buli kifo yenna buli omu waabadde. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala obulamu bwakyatuwadde nga kyekyengera sayyidu ni'ami, kyekyengera ekikulembera ebyengera byonna Allah subhanahu wa ta'ala bw'abanga akyakikuwadde, kubanga mu kyo musobola okukolera ebyo byetaagisa n'ebiteetaagisa. Naye tusaba nnyo Allah w'ekitiibwa obulamu bwakyatuwadde tukole ebyo bye tukakasa nti abisiima ate nga wakutuwaamu empeera oluvannyuma lw'okuva mu nsi muno. Amannya Sheikh yagoogedde Omar Sulaiman Kasule, tukutambuza mu programu eyitibwa Mirathul Islamiyya. Kano kakulu nnyo oba kiyite obusika obw'eddiini ey'Obusiraamu. Nga situnnaba kugenda wala twaleka tusuubizza abasiraamu oba bawuliriza baffe nti ensonga y'ekiraamo twagikoonako ku mulundi guli era ne tubagaa nti ekiraamo basobola okuba nga bajja kukifuna wiiki eno. However, kakasa twayise nakyo era yenna tuwuliriza mu bifo bino wammanga insha Allah tusuubira nti anaaba yeetaaze ekiraamo kino asobola okuba nga akifuna. Insha Allah tusuubira ekiraamo kino omuntu abawangalya mu bitundu eby'Ekatwe, Kibuye, Makinde enna basobola okuba nga bajja kujjaawo ku Masjidi Jamia Ekatwe biidhinillahi ta'ala. Tujja kuba tubituusaawo biidhnillah. Walala abawangalya mu bitundu ebya Bwayise, Nabweru, Nansana basobola okujja ku ssomero eyitibwa Nabweru Community Islamic Primary School. Ave Bwayise oluva ku Zamzam akwata ekyennabweru naye mu makatikati awo katono ku Kijegere, bwe bayita ku Kijegere oba ewakasanafu. Awo osobola okuba nga oyingira mu ssomero eryo ojja kuba ebyatuuse dda weebiri. Anaaba akyetaaza ekiraamo ajja kgenda abeere ng'akifuna. Pozzi n'ewalala ajja kgenda ku AK Islamic Book Center Mukwano Arcade mu Kampala. Ajja kuba ekiraamo okifuna ku ssente ntono ddala, kiri mu kaladi. Sirigisa omutwalo gumu n'ekitundu gokka gwe bwogenda nagwo
obeere ng'ofuna ekiraamo kino kirimu nnimi 3 olulimi oluzungu olulimi oluswayiri ozzi n'olulimi oluganda olulimi lwokakasa nti lwekakasa lwoba okozesa ekiraamo kino kiri mu kaladi ate era nga kiriko bw'obikkula eddiba sayidi y'eddiba kuliko information oba kuliko endagiriro ekutuusa omukutu ogwa YouTube abamanyi okusubscribinga osobola okugenda ku YouTube n'olaba engeri gyekijjuzibwamu ne bw'oba okiguze nga tomanyi engeri gye bakijjuza osobola okukebera ku ddiba lyakyo osobola okusangayo endagiriro ekulaga n'ogenda ku YouTube n'osubscribinga n'osobola okuba nga ate omanya engeri gyekijjuzibwamu wamu n'emisomo ebirala gyegadde okuba nga otegerako okuba nti ate mwana wattu oyongera okuyiga ku busika obw'eddiini y'obusiraamu ndowooza bino nyinza obiddamuuko engeri yekiri kya nnimi ndala mukkirize wenzetu waislamu ndugu yetu waislamu popote mlipo tunawashukuru kwa kutufuatilia kwa mawaidha yetu ya Islamu kuhusu mambo ya urithi. Tunawashukuru sana na tunaomba yoyote ambaye anataka kufanya wasia telemka chini kwa fasi hizi ukapate wasia, sababu hamna yoyote anajua kipi kitatokea kesho. So kwa hilo tunawashukuru kwa kutufuatilia na tunawaambia, tunawaelimisha mambo ya urithi na tunaomba kufanya wasia ajili mambo ya wasia yote yanazunguka yani kwa wasia. So wasia ni kitu au ni jambo muhimu kwa kila Muislamu. Nenda katika mjini duka la AK Islamic Book Center Mkwano Arcade ukapate wasia kwa aina ndogo, na yule anayeishi sehemu za Bwaise, sehemu Nansana na popote karibu hapo, nenda kwa shule yaitwa Naweru Islamic Primary School karibu na Zamzam kapate wasia kwa aina ndogo. Na sehemu ya mwisho wote wanaoishi sehemu za Katwe Machinde na karibu mwende kwa Masjidi Jamia Katwe, insha Allah zitakuwa zipo mkazipate. Kisha mwandiki wasia zenyu, tuwache kuvuta kamba baada ya kufariki kwa mtu yoyote. Banafe mwenna ngabamulide oza ate n'abalala bannaffe abawulira olunyanyimbe bwoli awo nabo katubaddiremu. We of course thank all the members who follow this program as one way of teaching ourselves about the Islamic teaching concerning the inheritance project or inheritance program. So we urge each and every Muslim, the one who, especially the ones who are following us, to please, it is better you make your will before, because we don't know what is to happen tomorrow, and we urge you kindly to go in these places so that we can get a will that complies with the laws of our country and perhaps the laws of Sharia at this price, which is at the price of 15,000 shillings. As low as it is, go please and get it so that you can make your wasiya in order to avoid the cause that will happen immediately after your death. Baganda bafinga bamulide songa insha Allah tujitwale ngafo. Naam, Sheikh twakoma ku musomo bwe twasoma ku nkakasa tutambulira nnyo ku bujulizi bwe twamalayo tugenze nga tula hadithi tukumalayo nikulaba n'abamanyi byonna bye twasembayo bikwatagana ku busika. Naye olwaleero insha Allah nsaba batuwuliriza bajja kubanga ate oba oli awo era mbeyongera okutegeera omusomo gwe tugenda okuba nga tukwatako gwe twayanjula wiiki eyaggwa gwali gukwatagana ku kye bayita almaalu walmilkiyati wa asbaabu tamliiki. Omusomo tetusobola kusoma ku busika nga tetumanyi bwannannyini kyeki. Tetusobola kusoma ku busika nga tetumanyi kye bayita ekyobugagga kyeki. Kuba olwali tugamba nti abantu balwanira byabugagga, olwali tugamba nti abantu bakubaganira byabugagga, beeroga bakola ki, family ne zaawukana, naye nga al asas oba omusingi omukulu byabugagga. Ati byabugagga ebyo insha Allah mu musomo gwe tutandise tujja kumanya ebyabugagga byebiriwa. Ate ekyokubiri tujja kweyongera tutegeere obwannannyini, kubanga obwannannyini bubeera ku byabugagga. Olaga nti ekintu kintu kyange era kiteekeddwa okuba nga kya muwendo gyakola ki gyali
ate tulabe n'ensonga ezituusa omuntu okubanga afuna obwannannyini insha Allah gwe musomo mukulu gwe tugenda okubanga tutambula nagwo nga situnaba kulaba maali kyeki tugenda kusooka tulaba obwannannyini n'ensonga omuntu ebusuuka okufuula okuba nannyini w'ekintu oba obuyinza ku kintu of course kyetutayinza kwerabira yenna atuwuliriza njagala kino akitegeere nti nannyini wa buli kintu kyonna ekiri mu nsi mu magulu 7 n'ensi 7 ye Allah subhanahu wa ta'ala n'ebyobugagga gwe byolina byoga nti bibyo nabyo byani ya Allah naawe kennyini oli waani wa Allah subhanahu wa ta'ala kale ekyo omuntu sandiyagadde akyerabye alina okusooka okumanya nti nannyini kintu ye Allah subhanahu nannyini buli kintu kyonna ye Allah subhanahu wa ta'ala ate y'omu yatuwa ne guidelines yatuwa amateeka agatuluŋŋamya okutulaga wa wetuteekeddwa okukwata n'okutuziyiza wa wetutalina kukola ki kugenda so mu mbeera efaananako bwetyo kubanga lwaki kino nkyogedde njagadde nkikulembeze abantu abasinga obungi balowooza emmaali yaabwe kati nze ebintu byange nga mubigaba mutya nze nga muŋŋamba mutya ebyo sharia Allah yakola bino ebintu wallahi abantu babyogera ate nga yaddauna al islaama ng'ate baga ntuli baki ne bava wanko ne bafuna n'ewuzu ne basiba obukaaya ne bambala enkofiira ne bagenda muki mu masijidi okusoma oba okusaala kale ebintu ebyo twataga tubeere nga tubitegeera tukimanyi nti nannyini buli kintu kyonna lahu ma fi samawati bulijjo tubisoma wama fi lardi mpitirivu nnyo aya intaduha la tusuha mpitirivu byonna byonna Allah subhanahu wa ta'ala omanyi bwanyza okitegeera kuba basinga obungi bamanyi atul kursiyu eyo yokka yeesooka okulaga nti lillahi hatha lamu lmilkiya nga bwe twayogera ku musajja n'omukyala aga nti lirijali nasibun walinnisaai nasibun olidde katanga lillahi ma fi sama ye Allah afuga buli kimu kyonna yenna nyini buli kimu kyonna ekiri mu magulu ma fi samawat ma'a samawat ma'nahu zaid min 1 wa 2 wa 3 wama fawqa dhalika manji wama fil ardi yayma wama fil aradina 7 naibi byonna biri mu magulu ameka munsi omusanvu ntegedde sheikh so embeere y'abantu teekeddwa okubanga tugitegeera tugiyige obwannannyini obusookera ddala bwa Allah subhanahu wa ta'ala kubanga busooka weebuuze ffenna tujja mu nsi muna naye buli omu ajja naki n'obugoyi bwennyini bwogenda okuza nga mukyala tannazaala bakugulira buki bakugulira bugulire ne bakuteerawo nti omwana ono agenda kuzaala n'okufuna amagezi agafuna ssente n'amagezi agafuna ssente gennyini ogafunira kuno oluvannyuma lwa kujja kuno kubojja Allah subhanahu wa ta'ala kitukakasa nti wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an sikakasa nti omanyi nze nnyo okugeza ku hamu kiggundu hamu kiggundu sikakasa nti amagezi ago gaalina aga bizinesi yakeera agalina yazaalibwa agalina omanyi waliwo abantu bambayita bakuyita abamu kwerimbalimba ffe twazaalibwa tuli bagagga naye oyinza obutamunenya ti nisbatin ila makana walidaihi oyo ayinza okuba akijja ku bakadde be nti bakadde baffe twasanga obugagga bukola ki naye oli agamba nti ffe tuvadde nga tuli bagezi twazaalibwa tuli bagezi oyo akugamba ekyo aba abulako ekintu oba abaako ekikyamu ku mutwe ffe twazaalibwa tuli bagezi ewaffe nedda teri azaalibwa nga amanyi okuwokanyiza aya ya Allah agambe la ta'lamuna shay'an sente nga tozimanyi nja kuwekezaamu omwana omuleeta n'omuteera waako omutwalo n'omuteerawo n'ekinusu oba omuleetera ekyebitaano n'oleeta n'ebinusu 3 eby'ekikumi alekawo ekyebitaano kyekikukasa nti wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an obukulembeze bwetukeera enkya ne tulwanira buli kimu kyetukeera enkya ne tulwanira ettaka litukeera enkya ne tulwanira tuva mu mbuto z'abanyaffe nga tetumanyi nja kuweekeza mpa omwana gw'ositudde omwana omuto eyakazaala saawa zino oba amulina mbuulira nti omwana oyo oyinza okukeera enkya n'agamba nti akayanira ttaka nti wano wange oba akayanira mmotoka era kyakakasiza nti kikye kyajja okukaabira era olaba ng'oli azannyisa akantu ke awulira ddala nga kake kakamuggyeko n'olwekyo ku nsonga efaananako bwetyo tubadde tukakasa bwannannyini nti teriiyo muntu yenna alina bwannannyini kuno ku nsi
bwankomeredde okuleka Allah subhanahu wa ta'ala ate tali muno mu nsi wabula ye innahu fawqa samawati wal ard naye ate nga atugamba ali kumpi nnyo naffe min habri alwarid n'okusinga omusuwa gw'obulamu. Nolwekyo mukkirize bannaffe tugenda kwogera ku kye bayita almilkiyatu wa asbabi tamlik, kitugenda okutandika nakyo obwannannyini n'ensonga ezituusa omuntu okubeera nannyini ku kintu. Allah subhanahu wa ta'ala before nga tunagenda eyo wala agamba nti فالنظام الإسلام أو نظام التوريث في الإسلام يعطينا دلالة واضحة على احترام الإسلام للملكية الفردية إذ أنه يسلم الثروة التي يخلفها الميت إلى يد وارثه موفورة محترمة. Chetuka kasobu nyiti teka z'Obusiraamu Allah subhanahu wa ta'ala zeyatuteekera nazituwa tuzituukirize zituwa obujulizi ne zitulambika n'amakubo ameeyolefu mu kubeera nti zaagulumiza obwannannyini obwa ssekinnoomu zaagulumiza ne zirambika ne ziraga obwannannyini obwa ssekinnoomu ku buli kintu kyonna era ne zibutuukiriza eri oyo nannyini nga tebumutoddeeko kintu kyonna. Qala sallallahu alayhi wasallam mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam atugamba nti waman taraka maalan olwokuba tuli ku busika ffe katubannannyini bwe tugenda okwogerako papa sile kati bano abasigaddewo ani alina obuyinza basi kakati gutandikide kati kusaide eyo obusika nabbi sallallahu atugamba nti waman taraka maalan faliwarathatihi omuntu yenna abaalisa ebyobugagga ebyomuwendo byonna bibeera byabasika be. Teyagamba nti byo by'abaana be, teyagamba nti biba bya mukyala we, teyagamba nti biba by'abakadde be, yagamba biba byabaki byabasika. Ekitegeeza nti abasika abo tutusinziira ne tutunula basika ki abaliwo at the moment abaliwo mu kaseera ako abateeka okuba nga batwala ki ebyobugagga ebyo oba emmaali eyo. Kyava agamba nti wa innaka law ta'ammalta حكمة الإسلام في الاحترام الملكية الفردية ووضع القواعد المواريث لعرفت أن هذا من أكبر الدوافع التي تحفظ الممولين ماذا إلى قوة الاستثمار والنشاط في الإنتاج ويدعو إلى السهر على الإصلاح. bogenda okwetegereza obusiraamu okussawo amateeka gebwatuleetera naddala agafa ku busiraamu ag'obusiraamu agakwatagana ku busika ng'ogendedde amateeka tubadde tugisoma wano ng'ogendedde okubeera nga ogasoma bwoti n'oganalayizinga n'ogategeera bulungi osobola okutegeera ensonga lwaki ekintu oba kyekimu ku min akbari dawafii ebintu ebisindiikiriza ennyo omuntu okubeera nga akola ki akola oba omuntu alina ebyobugagga okubeera nga yeeyongera okuyingiwaza eki emmaali ye okitegedde n'okubeera ebiseera ebisinga nga ali active oba active ebiseera ebisinga ali active oba nga ali sobe ebiseera byonna okubeera nga ebintu byabyongerako fil intaj bw'onoomala mathalan bw'onaagenda for example nomanya nti zaka nina okugiwa era bwe mba sigiwadde omwaka buli lwe guyitawo mba nina okugitoolamu zaka kati fa in hadha almal emmaali egyolaba yankusu ruwaidan yani kullu sana tankusu minha shay zaka etandika okubeera nga ekola ki ekendeeza emmaali eyo kitegeeza nti bw'obanga togenze mu maaso okubeera nga okola nnyo emmaali eno kubanga eyingiwala ofundikira nga zaka egenda eri emmaali emponga ekuzzaayo olina kitegeeza kukola nnyo kyekitegeeza nekino mu busika omuntu bw'ategeera nti emmaali bagenda okugitwala ntegedde bulungi ate nga naye akimanyira bw'abanga ate waliwo afudde naye alina gwasobola okukola ki okugirekera oba okusikira ntegedde bulungi kimwongeramu amaanyi okulaba nti asobola okubeera ng'akola ki ng'akola ayingiwaze emmaali eyo okusobola okufunamu emigaso wa badali ljuhudi alqawiya n'awaayo amaanyi ge gonna fi takthiri alamwali وهي ماذا وهي الوقت نفسه يحمي هذه الاموال نابiranga yewaddeyo kubanga asobola okuba nti akola ayingiwaze ebibugagga bye atengira n'embeera efanako bwetu kyekibiretera okubikuuma otegedde bulungi
wamala otegeera nti alina bagenda ogirekera waliwo abasika akola nnyo okubeera ng'agirekawo bagisikire min antabatha biha yadi saraf okubeera nga n'emaali eno ebiseera ebisinga tegenda mu mikono gy'abantu betusuubira nti bayinza ogikola ki okugibba oba okugyonoona oba okugidiibuuda watabdhir nagamba nti farrajulu alladhi yarifu anna amwala allati badhala fi jam'iha au badhala juhudihi fi jam'iha yawaayo obuvunanyizibwa bwe n'ebiseera by'okubanga agikuŋŋaanya wasihatahu wa aqlahu nawaayo obulamu bwe ogenda okubanga sebe omuntu akira ku ssaawa 10 kimanyi yeefiriza tulo nakira nagenda tuyita mu accident owulidde naye nowaayo nogaa nti nsale nze nina okukola njagala kubeera bulungi owulidde nowaayo n'amagezi ge gonna n'ogafumbira ku kintu agambye n'akimanya ekintu ekyo tasatiru bada dhalika ila dawula n'amanya nti emaali eyo egenda keera enkya ebeere ng'emuva mu mikono egende mu mikono gy'ensi oba ab'ensi babeere nga bakola ki nga bagyeddiza abantu mu mbeera efaananako bwetu bwe kiba nga kiri bwe kityo omuntu ntasobola la yantafiu biha banuhu ng'abaana be tebagenda giganyulwamu bitariqin mubashir maanahu directly nga tebagenda kubanga baganyula nayo laisa hunaka ma yahfizuhu ila idkhaliha omuntu oyo tagenda kuwaayo obuvunanyizibwa kubanga emaali eyo asobola okubanga agikola ki agikuŋŋaanya tasobola gikuŋŋaanya kuba akimanyi nti emaali eyo tegenda kuba ye egenda basala afterwards bwanaafa waliwo bagenda ogitwala kino tukiddayo ku gye twatandikira ku mulembe gwa Firawuna alayhi laana omuntu bwe yafanga ebyobugagga bye byonna byaddanga eri gavumenti ya Firawuna byamusalanga busazi katagani kuŋŋaanya byaki nga bwe naafa n'abantu bange tebagenda bikola ki tebagenda biganyulwamu wala yadfau dhalika ila madha ila muhafadhati alaiha era tasobola kugamba nti akume emaali eyo tekisoboka era abeera kugyonoona naye omuntu asobola ogikuuma kati olwaleero ffe tugenza okkulaawo ng'abantu balina enjogera egamba nkolerera baana bange nkolerera baki bw'aba jjajja agamba nkolerera baki bazzukulu bange otegedde bulungi so yembeera lwaki kuba akimanyi bw'anaavaawo abantu bajja kusigala nga weebali so ebyobugagga bino eno basobola okuba nga bakola ki beegasa nabyo bafunamu omugaso okubeera nti bakola ki babiganyulwamu so mu mbeera efaananako bwetyo ekyo kyetugambye nti obusiraamu obwannannyini bwagulumiza obwannannyini obwa ssekinnoomu yensonga lwaki tuleese omusomo guno abantu abasinga obungi omuntu agenda n'afa n'okufa n'aliko ebyobugagga naye abasinga manyi bagamba ebyobugagga bino tubikuumire wamu titwagala bikole ki bisaasaane oli bataka tetujja ddigaba nalisigale nga liri waki naye ffe jjukira bwe twali tusomesa wano twalaga buli omu alina emigabo gye naye rights za buli muntu zirina okubaako nezikoma ku ttaka eryo bw'onaamanya nti nkoma wano ontegedde bulungi ne bwofa abaana bo tebayinza kujja kkaanira kitundu kisukkawo olina kkoma nga gwe mugabo gwo gw'olina okukola ki okufuna ontegedde bulungi sheekh n'olwekyo ekituleetedde obuzibu bumu n'ensonga etuleetedde okuba nga tusoma ku kibayita milkiyatul islaami temusobola kubeera nga mu owninga e property nga buli omu tamanyi kikyalina kufuna okuleka sharika okuleka nti it's a company naye okubeera nti tu owninga oba ttaka oba TV nga buli omu tamanyi nti TV eno nze njinako right yenkana bweti oba nze njinako bbanga oba kitundu kyenkana bwekiti bwe buzibu bwe tujja tufuna entakera n'olwekyo kyetusaba nga bwe tugenda mu maaso n'omusomo guno abantu abakyalina ebyobugagga bye batuulidde ng'ebyobugagga ebyo kubitulira kwabyo under a disguise of maintaining one ownership oba communal ownership ekyo kikyamu lwaki kubanga gwe bw'onaavaawo agamba communal ownership oli agenda okujja oluvannyuma lwotajja kumanya ba communal ownership jja kuweekeza mbu gwampuliriza bwe tuba nga tuli baluganda nze naawe olina mukazi wo olina abaana bo olina amakaago olina objectives ezizo oba ebigendererwa bye ebyaki ebyenjawulo naffe tulina ebyaffe abali wano singa ozaala abaana nange nenzaala abaana abaana ne bakula ffe tukimanyi twagala tukume ownership
naye bwe nnaavanga tetumanyi ettaka lino akataka kano ketukuumye leero fe abagamba nti twagala tubeere n'obwannannyini obwawamu nze bwe nnaafa abaana bange bajja kujja bakaanira ettaka eryo wadde gw'onaaba wooli ontegedde bulungi bo bajja kugamba ffe taata waffe abadde alina potion kuki kati nze bwe najja nenzimba wano naŋŋaana otya kubanga nze nzimba wa taata wange naye atejjukira tomanyi ye taata wa abadde akola ki ayinako kyenkana ki abadde akomawa yensobi gye tukyakola abasiraamu naddala abasiraamu ensobi eyo tugikola ey'okugamba nti tutaddewo communal ownership oba tutaddewo obwannannyini obwawamu buzibu bwerere bwe twereetedde kwe kulaba nga abaana batemagana kwe kulaba nga abantu baawukanye kwe kulaba abantu bagenze mu malogo so gwe muyagala kisigale nga kiri communal ownership mwabakanyiza nga mukyayagala ebeere nga sharika ono mumwesheyaye mumusasule akole ki yagende because this is a company now efuuse nga company nti buli omu ayinamu omugabo naye gwe ayagala company eyimirirewo then pay those who are holding their shares in your company ono tumuwe zayagala akiveemu kati ffe tusigale nga tukyaraninga ownership yaffe sijja genda wala omusajja oba ayitibwa alim ayitibwa Dr. Al-Wahbatu Zuhairi ayogera mu kitabo ekitibwa Al-Fiqhu Al-Islamu Adillatuhu ayogera ku bwannannyini ng'agamba nti al-milkiyatu aw al-milk ebintu bina relation al-milkiya kijide ku side eri ya wannannyini era kijimu wal-milk kijide nga mudhakkaru kitwalinde kinaki alama kyaga nti milkiyatu aw al-milkiya oli ajja kwanta al-milku aw al-milkiya ekintu ekyo wannannyini amakulu alaqata bainaha wa baina al-insan wa malu al-insan aqarraha ash-shar'u kaina kine enkwatagana oba bondi oba akago oba bridge wakati w'emmaali n'omuntu ka bondi weekali ako ng'ate amateeka g'obusiraamu geekabuteekawo Allah subhanahu wa ta'ala yekiteekawo kyoba olagamba nti wabtaghi fima ataaka Allahu dara al-akhira wala tansa nasibaka ma ma'na an-nasib يعني المال والفرض والنفع kyoyinako obwannannyini kyoyinako omugaso owulidde oyina omugabo gwo munsi gw'olina okunoonya by'ebyobugagga bingi ne rights ez'enjawulo so nolwekyo ye atugamba aganta jaaluhu mukhtassan bihi nga right eyo oba kibayita alaaka oba obwannannyini bwe twogerako bufuula omuntu ono okubanga yalina right yalina ekigambo ekisembayo oba right bakiyita batya mu Luganda haqi kaifa tusamma dhali kiyite obwannannyini eddembe kale tuyite eddembe oba tukiyite ekivunaanyizibwa kye oba obuvunaanyizibwa n'omuntu alina obuvunaanyizibwa ku kintu ekyo watasarrafu fihi bikulli tasarrufaati ng'asobola okuba nga yeyagalira mu kintu ekyo mu mbeera yonna gyeyagadde okuba nga akikola ki akikozesa ma lam yujad mani'u min at-tasarrufi singa waba tewasangiddwawo kimuziyiza kyonna ontegedde bulungi so emaali Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okugituwa yatuwako obwannannyini kuba yagitugabira naye ate n'atuwa hududu tasarrufi fiha n'atuwa ensalosalo ze tulina okuba nga tweyagala n'ebyobugagga ebyo nga tetulina zisukka agamba nti wal milku so wali eri nga tetuneeyongerayo mu maaso nti omuntu asobola okubeera n'obwannannyini naye najja afunawo ebintu ebimugaana okubeera kwebyo ebintu ng'okuba nga yeeyagalira mu maali eyo katugambe nti asobola okuba n'ekimugaana okugyeyagaliramu oba si ekyo asobola okuba ne haddi waakoma awo wennyini katusooke tuveeko mu bulango bizinile tugenda bba tukono inshallah Radio Bilal mukunzeewo amanya n'eddoboozi tusulemu amakiyo kubeera nga tukutuusaako ebikwatagana ku busika nja kweyongera okukkaatiriza ensonga y'ebiraamu tugende tufune ebiraamu tutuleeka tubiwandiikemu tubikole nga tetunnava mu bulamu bw'ensi
tubisange Katwe ku masjidi Jamia, tubisange ne Nabweru ku community, ku ssomero, ku Kijegere, muyingira mu ssomero bajja babikuwa bulungi nnyo, ne ku AK Islamic Box Center Mukwano Arcade ojja obisangawo, oddeeka weekolere ekiraamo kyo. Okulama si kufa. Naam, seka tukomyewo tubadde ku bwannannyini. Naam. Nga tulaga obusiraamu nti bwatuwa obwannannyini ku maali yonna eri mu nsi, naddala ddala eyo omuntu aba avudde mu bulamu bw'ensi. Naam. Alhamdulillah wa baad, tukomye ku bwannannyini tetunnaba kumanya makulu ga bwannannyini ki. Njagala tuwulirize eyo katutandikire ku lulimi Oluwarabu ku sayidi ya lugha, basajja ab'olulimi engeri gye batuyigiriza. Batugamba nti kibayita obwannannyini huwa hiyazatu linsanu lilmaali wal istimdadi bihi, ayi al infiradu bitasarrufi fihi. Abasajja olulimi Oluwarabu oba aboogezi b'olulimi Oluwarabu era abalumanyi mu mateeka gaalwo bategeeza ne batugamba nti bo kibayita al milku. milku twagambye kyekiga wannannyini hadha ala janibi lugawiyya, naye tugenda ku janibi shar'iyya ku saidi ya fiqhu nga batukinyonyola. Kati saidi y'olulimi Oluwarabu batugamba hiyazatul insanu lilmaali, kibayita obwannannyini ye muntu okufuna ki ebyobugagga bimmaali. Hiyazatul insan lilmaali ye muntu okufuna ebiki naga wal istimdadi bihi wa ayil infiradu bitasarrufi fihi, nabeeranga ekintu ekyabeera awangala nakyo nga ye kennyini yakirinako yeyawulidde ekintu ekyo kikye, tewaliyo omulala yenna asobola kubanga akikozesa okugyako ku lukusaalwe. Ku saidi y'olulimi Oluwarabu batugamba atugambye nti hiyazatul insanu lilmaali ye muntu okufuna kye bayita emmaali, wal istimdadi ayi okubeera nga dawaamu bidhalika shenga nasigala nga agenda mu maaso nga yeeganyizibwa n'ekintu ekyo nga ye kennyini yakirinako obuki. Naye ate ba ulama kada agafa. Naam, example, naam, wemba nfunye essimu kitegeeza yange nzekka, essimu yo ng'ogiguze ne sente zo. Katugenze mu maaso bannashari bagenda kitunyonyola. Atugambye nti waqad arafa alfuqahau almilku, basajja abamanyi banafiqu bafuqaha abamanyi b'obusiraamu baleeta taarifu oba tuwa definition ku kye bayita obwannannyini. Agamba nti batugamba nti batugamba nti mutaqaribatan madmuniha wahid, baleeta amakulu baleeta taarifu ez'enjawulo nga zonna zisembereganye naye nga amakulu ga zonna gali gamu. Naye muzo katujja kwogerako emu oba oli awo gye tukakasa nti Jamia wamaani egatta mu byonna amakulu egatta ebona byonna ate neziyiza ebitagiyingiramu. Agamba nti almilku agamba ikhtisaasu bishayin, kibayita almilku al ikhtisaasu bishayi, kibayita obwannannyini oba obwannannyini bwe muntu okubeera nga ayina ekintu ekimweyawulidde aga yamna'u al-ghayri minhu, nga tewaliwo omulala yenna asobola kweganyula mu kintu ekyo, asobola kikozesa oba asobola kubaako nakyagasibwa nakyo nga tafunye lukusa kuva eri nannyini kyo, nga gwali awo ali mu mmotoka yo, nga gwali awo ali mu dduuka lyo n'ebintu nga bibyo nga bikozesa ssente zo. Omuntu era asobola kujja n'amala gatoola kintu ekyo nga tafunye lukusa kibayita al-milk. Wakikozesa nga tafunye buyinza bw'abanga bbye. Agamba nti wayumkinu sahibuhu bitasarrufi fihi ibtidaan illa limani'in shar'i, era nannyini kintu ekyo asobola okukyeyisizaamu mu mbeera yonna gy'aba yagadde. Ontegedde bulungi? Okuggyako nga wasangiddwawo ekimuzeyiza oba ekimugaanibwa okukolebwa. Jakuwa example, nzaali wano sirina mmotoka, naye the moment bw'ogula emmotoka bw'oti emmotoka yeeba efuuseeyo, bw'ogamba nti ono Sheikh Makiyu kamutwaleko oli wa ddembe, bw'ogamba nti tagirinnyamu era tasobola girinnyamu. Ontegedde bulungi? Kuba yiyo. Ne bw'ogamba nti emmotoka eno kangitwale muginkubira ebitaka, teri yaziza kujja gamba nti lwaki okuba emmotoka, kyonna ky'oyagadde oli wadde mugitukkanga bw'oyagala, so that if you don't exceed the limit. Kasoba nga tuyine mateeka bigakola ki oba n'emmotoka ezo ennene oziraba, amateeka gaziragira nti mutike temusukka bwe muti. Ontegedde bulungi? N'emmotoka yennyini eba n'obuzito bwekola ki, ekitegeeza nga n'amateeka tegannakwata emmotoka yennyini ekwata amateeka, kuba bw'ebanga etuuka ttani 4 gonoogisaako ttani 5 jawazta alhadda,
oba osusiza ki ekkomo so kati kyekyo kibayita kyetubadde tugera kibayita obwannannyini again fa idha haza shakhsu akuwadde example fa idha haza shakhsu malan bitariqin mashru' asbaha mukhtassan bihi akantu ako njagala okawulidde idha haza shakhsu malan maana idha haza yani idha hasala malan omuntu yenna singa afune maali singa afune ekyobugagga kyonna nga bitariqin mashru' ako kinjagala bitariqin mashru' nga ayise mu makubo amatuufu asbaha mukhtassan bihi asigala emaali eyo emweyawulidde eba yiye akagambo kishali kali okategedde oba tuwulirize eyo nayo awulidde ngagifunye mu butuufu ng'agifunye mu mateeka amatuufu ennyo amateeka amatuufu kakati olwali tulina olinga emaali yagibba bubbi tulina oli emaali ng'agijja mu riba tulina emaali ng'oli yabba yabamulekwa tulina emaali ng'omu ku balina okufuna ebyobugagga yabyezza n'alyaza amaanya banne tugambye bitariqati maadha mashru' nga tuyise ku kkubo eryo eritukakasa ery'amateeka mwago Allah subhanahu wa ta'ala ge yakola ki ge yatuteekerawo wetudde eno byobusika tariki mashru' tariki muqaddar tugenda kuziraba zezitwa kitwatwa nti almal wal mikiyati hawa asbab tamlik emali n'omuntu engeri gyafunamu obwannannyini na nsonga ki ezimusembeza okufuna obwannannyini saawa tukyanyonnyola obwannannyini kyeki kwe kufuna ekintu noba ng'okifunye mu makubo amatuufu ng'ekintu ekyo kikweyawulidde mutegedde bulungi ate amakubo ekutugamba nti amakubo amatuufu geego shariya ge yateekawo mwoteekeddwa okuyita agamba nti wakhtisasuhu bihi yumkinuhu min al-intifai bihi watasarrufu fihi illa idha wujida mani'in shar'i n'ekintu ekyo omuntu kyaba yeeyawulidde mutegedde bulungi kimukkirizisa okubeera nti asobola okwegasa n'ekyobugagga ekyo neyisanga bw'aba ayagadde mu kyo illa idha wujida mani'in shar'i okujjako nga wasangiddwawo etteeka mu mateeka agamugaanibwa ku saidi yaffe y'eddiini oba ku saidi ey'ensi gasobola okubeerawo ontegedde bulungi agambe nti yamna'u min dhalika nga limugaana okubeera nti akola ki akozesa emaali eyo kati ku saidi ey'eshar'i eyenja okuwaako example for example kaljunun omuntu waba omulalu ne bwaba mugagga atya tetumuwa sente ze wallahi tetuzimuwa obusiramu tebutukkiriza lwaki kuba tulina hadithi olweri tugaidinga aga nti rufi'a al-kalam al-madha ani thalath abantu basatu Allah yabajjako ekalamu tebavunaanibwa ku bye bakoze mwe muli majnun minha al-majnun majnun yani minhum al-majnun yemulalu omuntu bamuyita avuddeko naku zino bamuyita avuddeko oba waye zitaliiko oba ki muyite nga kyoyagala naye al-majnun ye muntu atakozesa atalina bwongo kanga obonga ababulina naye manyi ko side ya computer bamuyita software abatalina ka software kalika mugayidinga okitegedde kakati mbere fanako bwetyo omuntu ye n'omulalu niba mugagga atya milku yabqa milka lahu esigale mali ye wayumna'u tasarrufa na yaba tasarrufu fihi yabaganiddwa kubanga mali yagiyagaliramu yakuwa example waliwo mukuba president gwe nawulirako nti wangaza Allah bwe yamuwa yatuka ekiseera n'afuuka mulalu nga takyetegeera bulungi ngero omuntu waamu approachinga bwati akwata bukwasi cheque n'awandi kuba $1,000,000 n'azikuwa free of charge nga tolina kyomukoledde mu bakulembeze nakiwulirako naye nga mugagga fuge sente ziri okwo kwakano naye nga amagezi takola ki tagalina nga Allah amugyeko amagezi mani'u shar'i etegeeza nti omuntu ono emaali yo alina okusigala nga agyeganyulwamu nga ye naye emaali eno temuweebwa kubanga yagifuga buli kimu takirizibwa yenga yejikwata awil utuh waliwo omuntu waliwo kibayita aljunun kitegeeza muntu kugwa ddalu n'okuba amayinja natubala al-utuh omuntu yabeera ekiseera ekimu nga yugma alayhi ng'obwongo bugenda ate ekiseera ekirala ne bukola ki ne budda tatwala bbanga ddene giri omuntu ng'amala essaawa ng'ayinza okubeeraawo eddalu linga lya ssaawa oba lya lunaku naye enkeera ng'aba ategeera buki abo bonna Allah yabatonda yaba awi safa naam awi safa oba abantu abatutegeera bulungi abatamanyi nkozesa ya bintu nga tamanyi nkozesa ya sente naam awi saghir awi sigari oba okubanga omuntu muto
nga mwana muto gye bali abaana batunayinga jama bagagga matha tata wa fudde naye akyali ng'omwana mugagga fuge yakuwa example tugambe nti mwana wattu Hama alina omwana omu la qaddara Allah naye nga alina omwana ogwo Allah n'agera n'ava mu nsi omwana oyo omwana omumbuto bwe ng'ate muto oba wa mwezi gumu oba wa mwaka gumu tasobola kufuga maali eyo naye nga mugagga ekitegeeza nti emaali eno esigala ya mwana oyo ye nannyini ate tetukkirizibwa kugimusaba ati that age tetusobola tokkirizibwa ayina sooka kukula n'ategeera ensi bw'etambula ontegedde bulungi emaali eyo esigala etambula nga bwebadde etambula paka omwana oyo bwakola ki nga paka omwana oyo bwakola ki kyova olaba eno ku side eyagundi tulina kye bayita administration ku side ya law owulidde omuntu bw'afa we have to get the letters of administration abantu abalina okukuuma ebintu by'omufu owulidde bulungi ababiinako obuvunaanyizibwa abatali banaabikumpanya ne bakuwa ebbaluwa ekakasa nti yeggwe nga nebyogenda okukola olina okulaga embalirira na buli kimu kyonna you are accountable for each and everything nga buli kimu kyonna kikuvunaanyizibwako okiwulidde sebo so embeera yeeyo nagamba tasarufu fihi illa idha wujida mani shar'i nga bwe tugambye omuntu omulalu n'omuntu atera okuvaavaako oba omuntu ategera bulungi oba omwana omuto wanahaw idhalika n'abalala bagwa mu kkobe omuntu aba agwa ensimbu kankuweeyo example omuntu ayinza ozirika nga tate naam abo nabo weebali emaali kati tumulinda asooka ddengulu ng'ate tumanye ekyokukola Allahu akbar so kakati emaali buli omu agirinako omugaso buli omu agirinako oyo nannyiniyo gifuna mu mateeka amaki kama anna ikhtisasihi bihi yamna'u al-ghayri min al-intifaa'i bihi aw tasarrufi fihi emaali y'omulalu eno tekkirizibwa muntu kubeera ng'agikozesa nga bw'ayagadde nti olwokuba oli mulalu ng'era bwe kikugaanibwa ng'abadde mulamu ng'ategeera buki bulungi tosobola kuva eno malaga kwata mmotoka yino okola ki oba kintu kino illa idha wujida masuughun shar'i okujjako nga wasangiddwawo etteeka eddambululo bulungi eritambulira ku mateeka ag'eddiini wamu n'ag'ensi okiri bulungi yabiihu lahu dhalika nga kikukkirizisa gwe abeera administrator okubeera ng'osobola okuba ng'okozesa ki emaali eyo agamba nti kawilayatin ng'omuntu okuba nga yaweebwa obuvunaanyizibwa au wasaaya obanga yalaamirwa au wakaala obanga asigiddwa busigibwa ku maali eyo naye nga tasarrufu ye baako neekola ki wallah kitugamba dda mu Qur'an naga nti faman kana ghaniyan falyasta'fif waman kana faqiran falyakul bilma'ruf ontegedde bulungi bw'obanga oli mwavu naye nga gwe weesigiddwa kukuuma ebibugagga ebyo fuuka mukozi naye ng'ofuna omusaala gwe gumu ng'abakozi abalala gwe bakola ki oleme genda kunoonya mirimu na kuwankawanka naye ng'okuma bukumi maali eyo ng'ofuna omusaala gwe gumu ng'abakozi abalala gwe bakola ki bw'obeera mugagga ista'fif an dhalika al-maal emaali eyo gyewale kubanga erina nannyiniyo naye abasinga obungi oba byemukwasagana ndaba mbadde sivuganga ku mmotoka kati kanvuge ndaba nze ndabirira bamulekwa ng'atandika buli kimu akyezzaako ndaba mali tujijjamu kuba masiki kati sinze masikini kibaje tujja maaso tujja laba istighfafu byonna tujja kubitunuulira insha Allah again wa tasarrufu alwaliyu aw alwasiyu aw alwakil lam yathbut lahu ibtida'an omuntu oyo gwe bayita waliyu oba wakil owulidde abantu oba wasiyu abantu abalamiddwa oba abasigiddwa oba abantu abawereddwa obuvunaanyizibwa abantu abo obwannannyini buba tebwali ibtida emaali yo tiyatandikwa kuba nti bajjawa just bajjawo mu makati ontegedde bulungi wa innama bitariqi niyaba ash-shar'i babeera bazzeewo just ku replacing oba ku representinga kuyamba bana bali badde batuukiriza an ghayrihi fayakunu al-qasir aw al-majnun wa nahwiha huma al-malik omuntu yenna Allah gwabakendezeza ku kutegeera kwe oba omuntu yenna omulalu agudde eddalu yasigala yenna nnyini kintu illa annahu mamnu'un min at-tasarruf bisababi naqsi ahliyatihi wabula ekimuganya kiri ekintu kimu kuba nti omagezi ge gakoze eki gakendeddeko au fuqdani obanga agalla agamujiddeko ddala wa ya'udu lahu al-haqq bitasarruf inda zawali madha al-mani singa kene ncho omuntu oyo nabeera nga adde engulu mu bulamu bwe emaali yetekeddwa okubanga edda muki mu mikono gye ontegedde bulungi naye ekikwewuunyisa ba administrators abamu betuteekako bw'amanya nti gwe nkwatidde emaali ye mulalu ayinza okwongerako agwire eddala eddalu
oba afe. Ebintu birabye bingi abantu bangi babikola. Anti kyekyo nga kyayagala okimanyi yeddiza ebyobugagga biri. Ayagala yeddiza ebyobugagga ebyo. Abasinga ngambe nze nagamba byo okusomesa ku radio abantu babbi ate abantu balyazaamanya illa man rahimallah okujjako Allah baba asasidde. So kibaita al-milkiyat fil Islam kibaita obwannanyini mu Busiramu tugaye mutlaqul ikhtisas kintu ekiri jeno ekibona ku buli kintu kyonna naye ate ngira kikomekebwa kibako nekkomo kibona ku buli kintu kyonna naye nga kinaki ekkomo nja kugamba kibona ku buli kintu kyonna omuntu asobola okubanga ayina edduuka ly'ebizigo lirye ayina edduuka ly'emmotoka bondi y'emmotoka yiye ayina kampani ekola obuveera olabye that is mutlaq it is general expression kibula ku buli maali ku buli ekyobugagga omuntu asobola okubanga ayinako obwaki obwannanyini ayina shares ku share ontegedde naye ikhtisasi bingi nnyo byasobola okubako n'obwannanyini naye nga biinako ekkomo nti share bw'obanga olina share mu company nina share nina shares mu toto naye tekitegeeza nti buli share yonna ogenda kuba olinako obwaki obwannanyini nti shares ze ziri mu toto mokka kibagambye ikhtisasu yakhusu share toto zokka ez'amafuta oba petrol stations omanyi ekigambo share kyatukwata share linnya lya share naye ffe ngamba share oli kuba share linnya lya share petrol stations otegedde bulungi. So ekigambo ekyo tugamba nti obwannanyini bw'omuntu busobola okubuna ku buli kintu naye ate nga bubulinako ekkomo ku buli kintu amakulu kibubuna ku buli muteeko gwa buli kya bugagga naye ate nga bulina ekkomo ku byobugagga by'abalinako obwaki obwannanyini. Kyava agamba ekyokubiri wa shar'an mu mateeka haqqun wa ikhtisaasu shakhsin fi dhati muayyan ye right oba kiyite obuvunaanyizibwa oba ekyetteeka omuntu kyaba alina ku kintu ekyenjawulo ekimweyawulidde fi dhati muayyan ku kintu ekyenjawulo ekyeyawudde mu bingi nti mu bizimbe mu Kampala nti kwakedi gye bayita gundi okwo kwenina shares naye nga mu Kampala mulimu ebizimbe bingi kyetugezaako okwogera mu nsonga efaanako bwetyo wasbabiha thalatha naye obwannanyini buno katulwali tugenze ku kye bayita asbabu tamlik ensonga ezikuletera okubeera nanyini ku kintu wetulaga kati kuba obwannanyini butegerekese mwe muntu okubeera ne right ku kintu etamuganibwa kubanga yeeyisa mu maali eyo ngeri gyayagala okujjako amateeka ng'egamukutte either amateeka g'ensi oba amateeka ag'eddiini mu mbeera efaanako bwetyo. Kyava agamba wano ensonga esooka gye tugenda okutandikirako tugenda kutunulira kati ssaawa ze tugenze bayita asbaabu at-tamlik fil Islam ensonga eziretera omuntu gwali eyandaba okubanga ofuna obwannanyini ku kintu. Ensonga zino singa obulamu nga tolina woogwa wenoonye nga bukyali nga tonatuuka mu maaso ga Allah. Mu nsonga zino ze tugenda okusoma essatu eziri jeno ziri ssatu nyini jeno ensonga zino essatu singa obulako woogwa kakasa bukakasa nti byolina Allah wakubikubuuzaako gye wabijja nga tanakubuuza nansaasaanya yaabyo. Esookera ddala Allah subhanahu wa ta'ala agamba asbaabu musannif al-kitab atugamba nti asbaabu munshi'atul milkiyati ba'da an lam takun waliwo ensonga ezireeta obwannanyini ku kintu nga tebubaddeewo ensonga ekireeta obwannanyini ku kintu ekitabaddeeko na bwannanyini oba kitegereka bulungi. Ensonga ezireetera okufuna obwannanyini ku kintu ekitabaddeeko bwannanyini kitegeeza tewali akirese exactly gwe muteeko ogusookera ddala mu nsonga ezifunisa omuntu obwaki obwannanyini. Zino nno omuntu atuuka atya okufuna obwannanyini ku kintu ekyo ekitalinaako bwaki wa hadhihi tatamathalu fi limtilaki almubahati fi saydin wa kal'in wa ma'in wa nahwi dhalika. Example nja kuwa omuntu tuli mu byabusika tuli mu busiraamu ensonga ezikuleetera okufuna obwannanyini ku kintu ekitabaddeeko na nannyini kyo kino kyefaanaanyiriza mu bintu ebiri latizari ebitalinaako bwannanyini ebintu ebiri awo nga tebirinaako se yonna ngamba ng'okuyigga swayidin mu bintu ebiyigibwa. Ani ayinza okungamba nti ensolo eri mu ttale yiye? Ani ayinza okungamba nti ekinyonyi kiri mu bbanga kikye? Anayinza okungamba nti ekinyonyi ekyennyanja ekiri mu nnyanja kikye?
okuntegedde bulungi naye twagambye akama mutlaqul ikhtisas abantu bakerabira Uganda eyina ekitundu kuleke Victoria togenda n'oyiga ebyennyanja ebiri mu Kenya tulokubanga tugambye nti ebyennyanja mu nnyanja tebirinaako nannyini byo nedda tulina huduudu oli tajja genda mu mabira ayigge ontegedde bulungi hadha huwa so tugambye imtilaki mubahat omuntu okugenda n'ayiga ekintu ebitayinaako ebikkirizibwa nga byakkirizibwa okuyigga tigenda mugende muvube kugunda abavubi bali ku nnyanja bagenda ne bavuba ebyennyanja teri yali ayize ngege n'azirinaga nti ekinnyanja kyabadde kyange nze nadde nkiyigga okuleka ng'oliko eki kyamu ku mutwe era batutwalirawo ebutabika ontegedde bulungi n'olwekyo tugambye wakal in n'omuddu ayil hashish omuddu abantu abalunda ensolo ekyo batujulira bwekeera enkyagenda ku ttale eryo tema muddo gwo guleeta oguteeke woogutadde gufuuse gugwo tegubaddeeko nnyini gwo era singa oli ajja n'agubba mu lusebenju woogutadde tumuvunaana gwa bubbi kuba omuddo tegubeera ku lusebenju guli hirizi mithili olidde oli agulesa agutadde wagukumira ensolo ze waanagujja enkya zikole ki amazzi omanya abantu badde n'endowooza nti amazzi gali free Allah yagatonda togaana muntu mazzi owulidde oba gattaapu tuleke tusene omuntu abadde asena amazzi gattaapu ng'ogabba oli mubbi lwaki kubanga gavumenti yassaamu ssente etambuza amazzi ago okugajja ku soosi yaago negakutuusaako wokola ki saavisi ziri ezakozesa amazzi ago zosasulira so tosasula amazzi bw'oba oyagala ng'owulira oyagala amazzi fewaffe tulina oluziba luyita nabukalu lwa midumu 6 gwe bw'oba owulira ng'oyagala amazzi gonna ge weetaaze ne bw'ogamba nti ngenda kukima okuva ku makya nga siwummulamu paka kiro paka ddi teri akugaana ate bw'ogatuuseewo gaba gago bw'ogatuuseewo olinajja n'agajja waawo w'olabira emberebezi aba mubbi kubanga amazzi ago ogajje wali ku source tegagaanibwa nga gali ku source naye the moment bw'ogaleetya ne ogateeka ewuwo gaba gafuuse gago era ne bw'ofa gabasika abo examples esatu zimala ddala bategedde dda abatuuli ezo tugambye ensonga ezisookera ddala nti ensonga esooka egamba okufuna obwannannyini ku bintu ebitabaddeeko na bwannannyini buli omu yetunulemu bwebibyo wabifuna nga tosanzeeko gabyeko bwannannyini byo oba ensonga ey'okubiri ensonga ey'okubiri asbaabu naqilatu lmilkiyati min yadin ila akhar waliwo ensonga ezijjulula obwannannyini okuva mu mukono ogumu oba ogubadde gunnannyini kintu okudda mu mukono ogutabaddeeko na bwannannyini nga neeguyitidde ku nsonga ontegedde eno nsonga mu nsonga eziyita obwannannyini naye ate eyina obusonga obulala bwayita mu mayina bwe twadiise minor issues oba obusonga obuli obw'omunda obutono obukutuusa ku kiri ku bwannannyini eno ensonga egamba nti wateekeddwa okubaawo nti obwannannyini okukyuka naye nga obwannannyini otwagala tubukyuke budde mu mikono gy'omuntu omulala nga naye ayitidde ku nsonga wahiya qismaani zirimu obusonga buli bubiri ku nsonga eyo akasooka ke kayita aga asbaabu maqsudatin aslan linakli lmilkiya abasinga obwenyi bwetugwa ensonga waliwo ensonga eziba zigendereddwamu aslan nga zakagenderere okukyusa obwannannyini okubujja mu mukono gwono tubuteeke mu mukono gwono watatamathala dhalika fil bayi ng'okugula n'okutunda ontegedde bulungi omulimi agenda n'alima ebintu bye tewaliwo gwe bagaana kulima naye wamala obbirima yabiinako obwannannyini n'abeeta katale gweowa ssente zo nojja n'ogula nojja oguze ku mulimi ne bifuuka bibyo kitegeeza ensonga ekufudde okuba n'obwannannyini owaddeyo ssente kyetugamba albayu muawadhatu maalun bimaali liqasdi tamalluki ontegedde kyebayita okugula era ogenda okulaba definition y'okugula n'okutunda agambe kwe kuwaanyisiganya ekyomuwendo ku kyomuwendo emaali ku maali liqasdi tamali nga buli omu ekigendererwa mu kyo ayagala ofuna obuyinza n'obwannannyini ku ekyo kyemuwaanyisiganyiza nakyo nabbe n'atugamba nti albayiani bilkhiyari ma lam yatafarraqa abantu ababiri abagulaana bateekeddwa okukkaanya ku kyebagulaana kyebatradinga nakyo ebbanga limamala nga kyebannaba kwawukana nti okkiriza omuwendo guno nti nzikiriza nti naawe kino okisimye nti ye kyova olaba la yajuzu kitmaani aibu sira anil mushtari omuntu agenda kuwa sente ze empitirivu
owulidde ate gwe okwosa akamuga akali ku kintu nga nkuguza emmotoka eno yingini enfuto gimugambye naye omuguza mmotoka yingini yafadda nfu oba munda yonna yonna bagicokola dda naye gwe omwanira nga bweri omuzigo ku ngulu ebyo abantu bangi abatunda mamoroka bye bakola haramu gwe tulya kyova olaba nga okugulaana kwaffe n'okutula temulimu baraka eyo gyensonga gye tugambye ensonga endala agambye nti asbabu intakalatil milkiyati eyokubiri asbabu intakalatil milkiyati fiha min yadin ila ukhra bitabaiya ontegedde bulungi ensonga ekyukiramu obwannannyini okuva mu mukono ogumu okudda mu mukono omulala bitabaiya naye nga byakugoberegana bugobereganyi ono avuddewo ono naddawo ono navuddewo ono nga biringa byansikirano naye byawukanako n'obusika biringa byaki ono avuddewo nze nzirawo example nja gikuwa headmaster w'essomero omulaba essomero teribalirye naye waliwo amasomero institution ezimu nga mukola taamu nja kuwa example olwaliro mu Uganda mwe tuli nti buli myaka 5 obwannannyini bukyuka bulina okudda mu mikono gy'omuntu omulala abantu gwe baba bakoze eki gwe baba basiimye abeere mukulembeze waabwe obwo bwannannyini bitabaiya tono avuddewo ono yaddawo ono avuddewo ontegedde bulungi n'agamba nti ghaira maqsudatin naye nga tezibaamu kigendwa temubaamu kigendwa nti oba ono nti awaddeyo ssente bamuwa obwannannyini nedda temubaamu kugamba nti yakikola naye kijja buzi nti ono bwava ono yaddawo okyegedde vane ku ekyo kigendera ddala mu bukulembeze bwe twaliwo obwedde obwa khilaafa obw'abakhalifa ontegedde obukulembeze obw'abakhalifa obukulembeze obwali obwakhalifa nga khalifa ono twakima Umaru bwe yavaawo Abubakari bwe yavaawo Umaru naddawo Umaru bwe yavaawo Uthmani naddawo Uthmani bwe yavaawo Ali naddawo n'abaddako ku khilaafa naye nga bagwa mu ahaliya kasita abeera neki n'ebintu ebimusobozesa min ahaliyati al-imara mu bantu abasobola okubeera mu bakulembeze nga bebatunuulira so ensonga esemberayo ddala kw'obwannannyini nti ono abadde nannyini y'ono naye kati obwannannyini buvudde kwono kati bugenze kwono obukulembeze olwali bubadde ku gundi naye kati olwokuba gundi avuddewo kati gundi ye nannyini bukyuse ne buva mu ono ne budda mwali mwoli ensonga esembayo wahuwa muradu bahthina nga yensonga enkulu gye tuliko olwaliro ey'obuki ey'obusika gye bayita al-istikhlaf bi tariqati al-ikhtiyari kalwasiya la asbabu nakiratu al-milkiyati ghayra maqsuda yesembayo ensonga ejjulu bwannannyini nga tewali kigendererwa nga tewabaddeyo kwagala si kwagala kwa muntu ontegedde ghayra maqsuda si kwagala ku naye ne buva mu mukono gwo ne bugenda mu mukono muki ngagame kal ikhtiyar ka istikhlaf bi tariqati al ikhtiyari kal wasiya otegedde ebadde yakubiri eno yakusatu nti ng'obukulembeze okukyuka ne buva mu mukono gwono ne bugenda mu mukono gwoli naye nga wabaddewo okulaamira kalwasiya ontegedde bulungi onalamidde ono waliwo okulamira obukulembeze waliwo okulamira ekyobugagga nti bannange nti naami ekimu ekyokusatu kyemaali yange mukiwe gundi awo wennyini seeka tugenda bba tuvaako mukukola sente then tukomewo tufunzefunze ate tubeere nga tuta amasimu inshaallah radio Bilal omukowoozeewo amanya n'eddoboozi kasule Umaru Bakiyo naye Umaru Sulaiman kasule okutuusaako program daawa ebikwatagana ku busika atuwulirize eyo ogenda yeeta ku namba zino wammanga eza Airtel 0759 0586 oba eza MTN 0392 002 seeka tubadde tetunamaliriza bulungi sooka ofunzefunze then tute amasimu abatuwuliriza abalungi nga tumalayo seeka akatusumarizinge ensonga ezireeta obwannannyini mu bufunze ziri 3 gye twasookeddeko
obwannannyini ku kintu ekitabaddeeko na bwannannyini. Okufuna obwannannyini ku kintu ekitabaddeeko na bwannannyini ekyo twagambye kyefaananyiriza ku mazzi agali mu water bodies ennene, oba omuddo ogw'omu ttale, oba ebyennyanja ebiri mu mazzi, oba ekinyiggibwa, oba ekinyonyi mu bbanga. Then tuba n'ensonga ezireeta obwannannyini nga waliwo ekigendererwa mu kukyusa obwannannyini omulala abufune. Ensonga eyokubiri obwannannyini okubukyusa, okubujja mu mukono ogumu, okubuzza mu mukono omulala ku kintu ekibaddeko obwannannyini. Otegedde bulungi? Nekisuka niva mu mukono guno nekigenda mu mukono omulala nga waliwo ekigendererwa, maana muawada, ng'oli akotte ssente ze z'abadde alina kuba yabadde nannyinizo, naawe n'okwata kyobadde olina kyayagala kyoyondako obwannannyini mukyusa, n'obeera nannyini wa ssente, onaabeera wannannyini wa mmotoka for example gy'aba akuguzeeko. Ne wabeerawo ensonga ezisembayo yigamba nti asbaabu intiqaali almilqiyati fiiha min yadin ila ukhra bitabaiya, yani asbaabun ghayra maqsuuda. Ensonga ekyusa obwannannyini obuva mu mukono ogumu ne bugenda mu mukono omulala nga tewaliwo kigendererwa, amakulu nga tewaliwo muawada, tewabaddewo okuwanyisiganya nti ono awaddeyo kino ne bamuwa kino, ng'ekyo kyefaananyiriza mu bukulembeze obwali obw'ensikira n'obwajjawo. n'example endala mu bukulembeze obw'abakabaka, buli w'abakabaka wonaalaba olwali ogende mu Saudi Arabia, Salmani bamanyina agenda okukola ki? Okuddawo. Wante tumanyi president addako, ekiraga nti obwa president tebugwa mu bino. So kiri kimanyikiddwa nti ghayra maqsudatin fiha, naye ate kino ekyobwa president buno wafu wa Uganda kigwa mu eri eyokubiri, kigwa mu makusuda, kubanga waliwo okulonda akalulu n'okukola ki n'ebyo. Naye kati wano tewabawo kati kabaka bwavaako bamanya akola ki, bwava oliwo bamanya addako paka waafu, nga obwa khalifa bwe bwakola ki, bwe bwali nti khalifa yafanga omulala yaddanko nga bamanya akola ki. N'ensonga endala al istikhraf bi tariqati al ikhtiyari kal wasiya, waliwo okusaawo era obwannannyini ng'omuntu ataddewo obwannannyini n'abeera nga istikhraf bi tariqati al wasiya ng'ayise mu kubeera nti alambira nti mbalamidde gundi yaba abeera omukulembeze, amakulu abamuwadde nga bwannannyini, nga Abubakari bwe yalamiraani bwe yebasimira Umaru n'abagamba ne basimiddaani Umaru we yatuuka kugenda bagamba nti naye n'abasiimira Uthmani, yabagamba ne bwe nkikola mbeera nkoze ansinga obulungi yakola, bwe mba sikikoze ate ansinga obulungi aba teyakikola ki, teyakikola. Ekitegeeza musobola okwerondamu omukulembeze bwe mba sikoze eki simubawadde. N'ekisemberayo ddala al istikhraf bi tariqati al jibri kal irth, waliwo okubeera ng'omuntu afuna obwannannyini nga bwatteeka, nga si bwakwagala bwagazi naye nga bwatteeka, oyagala toyagala, alina okubufuna kal irithi, ng'obusika obwa kitaawo ne nnyoko, obusika obw'abaganda bo, obusika obwabo bwolinako oluganda, bw'obanga oli omu kwabo abateekeddwa okujja at the moment. Wahadhihi watwagambye bwe musomo gwaffe gwe tuliko bwe busika. So obusika buno bwe tuliko kigwa mu bwannannyini, kyova lwa twagambye bulina kudda eri baaluganda, naye ate mu baaluganda era bulinako bujja butambula mu sekita, nti bano bwe babaawo bano tebajja, bano babaawo bano tebajja. Obwannannyini bwe tuliko olwaleero bwe bwannannyini obw'obusika, omuntu bw'afa emmaali ye eragawa. Baani abagibaako n'obwannannyini? Kye twagamba nti bw'omala okufa obwannannyini ba tebukyakuliko ggwe, fa bibyo, obwannannyini babuzza eri baki, eri basika be balina kubanga bafuna ebyobugagga ebyo. Ensonga ezo ze twagadde omuntu yenna awulira mu nsonga zino esatu ze tumenye nga togwamu, weenoonye nga bukyali, ate omanye ofune ne ansa gy'ogenda okwanukulira Allah subhanahu wa ta'ala ku byobugagga byofuga. Bannannyini mubiwulidde ensonga ezituleetera okubeera nga tufuna obwannannyini ku kintu kyonna. Ate kirungi nnyo kyetukoze bulungi, tetunnyonnyodde sayidi ya busika yokka, wabula mu nsi yonna. So kitegeeza omusomo gubadde mugazi nnyo generale, ate nga tufundikidde era obusika bwaffe tubuzeeko. Atuwuliriza tugenda bba tuta amasimu gyeyita ku 0759 05 866 ziza Airtel, oba eza MTN 0392 002 493. Eza Airtel tuziddamu 0759 05 866 oba eza MTN 0392
002 493. Naam, ali ku simu halo. Tetusobodde mufuna oyo, oyita ku 0759 05 86 oba eza MTN yaffe 0392 002 493. Naam, seekanga ofunzafunza nga tonafunzafunza abayagadde era okubuuza nga tetuli ku mpewo ojja yita ku 0703 33 7998 oba eza MTN 0772 86 16 87. Naam, ali ku simu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين يا رب. نعم. watu tudo mwana na n'umuzi mpaka kiyama wikiriberaho ngazati byatera inakondiza kuchikunda kujya kuchikuma ubukungu. Barakallah. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum. Assalamu warahmatullah. Alhamdulillah mukadde wafabuza bulungi. Obwannannyini weebuli ng'okyali mulamu. Muzakadde wafayinza okuba oteyantegedde bulungi. Obwannannyini weebuli ng'oli mulamu. Yatugambye nti omuntu alina right etasarrafa mu maali ye nga bw'ayagadde ma lam yujawizu al-hadda, ebbanga lyambala nga tasusse ekkomo. Naam, ali ku simu. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amina ya rabbi. Abuddeko ya rabbi. Naam, nga tuddamu sheekhe waffe. Olina eddembe egarantinga nti lina ettaka lika 3 nziwaddeyo za kijja. Otegedde bulungi ng'okyali muki? Okyali mulamu era n'okyejjako nti kijja ffenna buli mwana n'okimutegeeza. Sikakasayo omwana ayinza kuba mulalu oba musiru kujja ate kuguddira ttaka lya kikanja taligattamu ng'oledde okikoze okyali muki? Kikole ng'okyali mulamu ga nti bannaye lina ettaka lya kijja olidimandinge olimaketinge olijje nako. Teri mwana okujjako nga mulalu anajja kubanga akanira ttaka eryo. Ekyokubiri oba olina kyoyagala okugaba mu maali era kino kigamba abazadde kyejjeeko, obusiraamu buga kyejjeeko. Abazadde bakola ensobi agamba n'olumu ngiwadde mwana wange naye ajja gifuna nga nfudde ate n'asigala nga yagiganyulwamu eyo nsobi. Naam. 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 Netiwaka ye. So mukadde waffe ensonga yo tubweri olina right emaali yo bw'obanga togirute mu haramu ng'okyali mulamu obusiraamu bukuwa garanti. Naye the moment you die ebyo biba bikomye. Kyobwa tugamba nti ate kiba kisigalidde kutuukiriza mu kiraamo okuleka nga walaama mu kiraamo kyo n'ogamba nti bannange ku maali yange mujjangako ekimu ekyokusatu ne mukisaawo nga limbo y'abasiraamu ne mukisaawo nga ngoba kife waziikibwa saddaaka tikirina mutawaana. Naam, ali ku simu. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Omuntu kinanga aba kukizo omuntu ekintu ky'abaana bange. Naam. Akirizibwa okweta ntala n'agamba ati nze omukuza enabalindiriza ekintu ekyo kaakati kuteekeddwa okubeerako hasi yange akirizibwa okujjako ekike. Takkirizibwa. Masha Allah. Okitegedde bulungi ekibuuzo. Agambye kibaddiremu. Agambye omuntu ayeesigiddwa n'akwasibwa emaali akkirizibwa okugjamuko poshoni ye? Takkirizibwa. Kyetwagambye Allah atugamba mu Qur'ani nti waman kana ghaniyan falyasta'fif. Gwe olina obusobozi obwerabirira buli kimu osobola okutuusako buli kimu emaali y'abali gikole ki?
naye waman kana faqiran wate oyo omwavu falyakul bilmaarufi ajjemu ekisaanidde kyekiriwa si kulya kumalawo maali yabamulekwa bw'oba ng'oli mwavu ng'olinoonya mmere ya leero beera nga funa omulimu mu maali eyo bere nga naawe oli mukozi ng'ate ofuna omusaala gwe gumu ng'abakozi abalala gwe bakola ki osobola ogikuuma bannannyini bagifuna oba bali babakugasizza khalas ne baba nga basobola okufunira bo bennyini paka ng'abaana batuuse ku ntegera oba bye balikwata ne bakuwa bakuwe naye twakwesiga twakuwa bwesigwa naam akitegedde so yensonga eyo sebo abantu bakola ensobi abazadde naddala bagamba haji omu yakwata emizigo ba 10 katusoke tujjewo naam waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh amina ya rabbi ani naam latifa makindi naam singa omuzadde agamba bugambe nti zimba wano naam naye nga tayatugeisinkuwa kitaka abeera wafa nga abadde takwate ettaka aba akuwadde ettaka oba aba yakuwa kuziba buziibi mashallah ekibuzo kiri trike alaikum salam tweyanziza tuyanzege ekibuzo amuwadde namuga zimba ekigambo ekyo kiri trike ddala kyova olaba katulina kutereeza olwokuba nti at the moment ebyo byonna bakadde baffe bazze babikola waffe twakula tukimanyi nti abalenzi babeera na boys quarters bwe bakula abako ne wazimba naye kyensinga okumanya nti omwana omulenzi wakubadde azimbye ku lujja kitaawe batamuwa okuleka nga amugambye nti mwana wange wano nkuwaddewo wo kati nze kitange yazimba ku lujja wa kitaawe naye yamukeerekya namugamba nkuwaddewo awo Sulimaani awo nkuwaddewo wawo zimba awo nkuwaddewo wawo nga ne banne bakikola ki omuzadde mwenna bwe oyagala okugaba ekintu kyetugamba mubeere balambulukufu omwana bw'oba omuwaddewo asengewo mugambe nti nkuwaddewo sengawo bw'onaafuna gy'olaga okole ki naye bw'oba omuwaddewo mukakasize ddala nti nkoze eki nkuwadde zeeze emberebe zezibaawo oluvannyuma lw'okuvaawo okwo omwana agamba taata yeyaŋŋamba zimba wano bakubuuza yakuwa leeta obuwandiike kitegeeza yakusenga okirabye kati kibeera indirect so ekyo tulizo kiza ku ahkamul fiqhi of course bwaba kyetusinga okumanya adatan mu mbeera zaffe eza bulijjo nti abazadde baffe batuwa boys quarters ku ttaka lyabwe awaka kubeerawo kukulya butayagga naye nga tulina gyetukola ki gyetulaga n'olwekyo tetwesibaawo ku mbeera ekyo kiramulidde ku saidi ya urufu naye ate bw'abeera nga akikuwadde n'asarraha n'agamba nti ekintu kino nkikuwadde Sulaiman nkuwaddewo wano nammwe ba Fatima naawe Sara ono Sulaiman onkoze eki muwaddewo ekyo kiba kifuuse kyange ntegedde bulungi kakasanga mukadde wange ensonga eyagitegereze bulungi embeerera esobola okujja nga yagamba zimba waawo naye nozimbawo bulungi tugenza okuzuula nga kituufu yali agambye awo ng'okugyawo nga tukizudde ng'alina gwe yakigamba maybe ekyo nakyo kisoboka idha jaa walaisa naam ali ku ssimu waalaikum salaam warahmatullah naam ensonga ey'omuntu okukwata ekintu okukikuuma naam kikuumye bukumbi nga kikozesaawo oba wakulimira ekitunuulire butunuulizi ekumbero yakukuuma nkuume nga nkozesa barakallahu fiku tweyanziza amin kakati ekyokera ddala nabbi sallallahu alaihi wasallama yatugamba mu hadithi nti almuslimuuna ala shurutihim abasiraamu tutambulira ku bulombolombo bwaffe bwe tuba tutaddewo obutajawaza hadda Allahi nga tetusukka nsalusalo zaani za Allah subhanahu wa ta'ala bwe nkakasa nti nkuumisizza imaamu mugwe ne mugamba nti nguze ettaka egundi naye ettaka eryo terisobola kubeerera awo nga terikola of course naawe olina right ensaba nga nnanyini kintu noga nti olaba otya munnange bwe manjize nga nkola ki ate oluusi bina nti nagambye nze nsiiba ngamba abantu nti abantu tuli balyazaamaanyi olwaleero imaamu mugweri abaana bo banakulaba ng'olimaawo nga nze nannyiniwo ndi eno ne bamala ebbanga nga nze ndudde okujja okukozesa awantu wange abaana bajja keera enkya
bezza awantu nina mugwe nabadde nyumya naye oli baba kwasa ttaka lya masigidi ne libeerawo nga ddene owulidde n'abasiraamu ne bazima kuno omuzikiti abasiraamu ne bakeera enkyanga ettaka eryo babeerako mpolampola ne batandika abamu n'okusabako ennimiro ne balimako naye omusiraamu yava eri n'atandika okutema empanyi ku ttaka eryaki eryamasigidi n'abaana be bennyini ne batandika okuba nga bakaanira empanyi ezo kitaabe zibateeka ngera bakuze bakimanyi nti taata wo bwe yenna nnyini ki kati ebintu byonna biteekeddwa kuba mu buwandiike bw'obawo obuwandiike obutuufu endagaano z'ettaka eryo ekibanja n'ekiraga obwannannyini tewaliwo buzibu lwaki tewaliwo ensonga lwaki tolimirawo nga mukkaanyiza ne nannyini kintu kati ebyo byolimiddewo bigasa gwe anti ekyo yani hatha ittifaqu bainahuma okusinziira ku kye babalaganye nti alimirawo naye bonaaba ogize nange ompaako tikiina mutawaana oba limirawo naye tugabanira wakati ebikola ki ebivaamu ekyo alimuslimu nakyo akuwadde kapito ekyo tugenda mu sharika tuli mu fiqhu sharikati owulidde sharika oli akuwadde kapito gw'obadde tolina kitegeeza mugenda kugabana magoba hatha huwa naam kiwa haji Khalid awulidde engeri gye tukikwasaganyamu ekyo naam seeka mu bufunze ndaba obudde butuweddeko funza olweko newotumira balayika tusoma bagutegedde nnyo abantu abusinga obulungi ebibuuzo ndowooza bibeka bibadde bitono olwaleero nga bulijjo mpozi tutumira bonna abeewaayo okuba nti ate muwuliza puroguramu eno n'okubaako ne byemuyiga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ffenna atwongere kumanya n'okutegeera ate atwongere n'amaanyi okujja okubeera nga tubasomesa nammwe muweeyo obudde bwammwe mubeere nga mubaako nekimuyiga kyemwongera ku ddiini yammwe ey'obusiraamu sijja kulekayo kutumira mubasomesa baffe bonna mbatumira buli yenna gwe twali tuyiseeko mu ngalo zo na buli yenna gwe twali tufunye ku dduwaazo tuuka budde manyi martaba buli wootuuse mu martaba gy'otuukako tashkurullah wa tashkuru nnasa weebaza Allah n'abantu n'obakola ki n'oweba n'olwekyo neebaza Sheikh Faisal Naminya musomesa mulungi nnyo fi usulul fiqhi neebaza Sheikh Ismail Nganda musomesa mulungi mu faraid neebaza Sheikh Muhammad Mahmudu Kamuga principal wa Bilal bwayise ne Sheikh Sinani Zaidi wa Kinyankali abasomesa bakulu nnyo bulamu bwange abo bulaba mutuufu mikono gyabwe mirungi alhamdulillah mutuyitidde okutuuka ate gye twatuuka Sheikh Qasim Kiyingi y'omu ku bantu abeebazibwa ayo naye alhamdulillah musajja yakola omulimu Sheikh Katunguru Luyimbazi Kajabaga mashallah eri nalyo ndyongera kubijjukira musajja yansomesa thalitha idad era naye alhamdulillah tubeebaza poza ate sinza kulekayo n'okuba nti neebaza mwami Katongole Yasini sebo mukubala omanyi faraidona alimu okubala era bw'oteebaza musomesa wa mathematics singa okola faraid wallahi abantu abasinga obungi ekibitogobamu naye bw'obanga osomye ku mathematics n'ojja omugattano n'owa Quran mashallah olaba nga bitambula n'olwekyo mbeebaza abasomesa bange ku nsonga eyo n'abasigadde bonna besikonyeeko nammwe mwenna mwana wattu mbeebaza saba Allah subhanahu wa ta'ala abawe obulungi pozi kyesinza kulekayo kwebaza abakadde baffe bakadde bange ababiri Allah bakyankumi alhamdulillah mwebaza Allah subhanahu wa ta'ala ate ne musaba abeere nga abakuuma nkuuma ennungi mumbeera ennungi abawe enkomerero ennungi bwali basazeewo kubanga bajja mu nsi muno abatenga abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala nsaba tusinkanye mujjana ey'ekitiibwa nga ne bakadde bwe kiri kya kitiibwa nga kusinkana n'abakadde bwe mujjana ensonga nkulu nnyo saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa ekyengero ekyo naffe ffennyini atulungamye ku nsi kuno ate atujje ku nsi kuno bwali bwasazeewo nga tuli balungamu abatagenda kubanga ate tuyingira mu bibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala ebigambo byange seeka tebiyinza kusukkakaawo okujjako ku mulundi ogujja insha Allah tujja kuba ate nga tutandikira ku kye bayita almaalu emmaali olwaleero tubadde ku kitundu tunya kye bayita almilkiya wa asbaabu tamliiki n'ensonga ezikutuusa ku bwannannyini wabarakallahu fikum wajazakumullahu khayra fi dunya wal akhirah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh abawuliza banyera nabo babaddeko nga batuulira hajjati Aisha Naluze hajjati Mariam Nandujja Sheikh Omar Kasuli Senior Sheikh Aisha Naggayi Sheikh